Zeko nnyo nga gyendi sikwatu buli ekitulese wano olunaku olwaleero tulaba ebintu biva eno paka eno. Olunaku olwaleero Twongeze ku ddoboozi. Olunaku olwaleero twasakidde abantu baffe through the One Umma kitongole ekyabannakyewa ekiyamba ku bantu abatali bulungi nga womanyi tusakira bannamwandu abakadde bamulekwa single mothers ba teenage mothers so tubadde wano nga tubaako ku buyambi through One Umma emmere ng'eyo basobola okuba nga bambi bafuna n'abakyala balwadde abali ku ddagala baza okufuna ku mmere. Tulengedde ekitongole kikino eno kuba ssente zino ezigenze wano nga nnyingi nnyo n'abaana abantu bonna bano obbawe. Ekitongole kya bwannakyewa kisaka kirina bapartners e UK be babawa ku buyambi kati ne bayambako ku bitongole ebirala kati nga ffe kati Rotary babawadde so weebityo. Ajati goli naye nga tetumutegeera. Ono gwe ndi naye? Ono mura wange. Tumulaba eriiso. Muula kikyotegeeza? Mulamu. Muula amannyako ggwani? Amanya gange Chomhedo Shamira. Ani? Chomhedo Shamira. Ye gwe Yenze muganda wa Akram. Zadda Akram ku Misiriza. Okay. Yakulekawo omulabirire onaona walaga goba. Ona walaga n'omulabirira era mbeera kumpi. Kubanga no baby girl waffe. Mama, oli baby girl. Nnyo ndi ki baby. Kumande nga 14 Valentine. Ate omwami ali bweru ali munoonya ssente. Ogenda kikola otya akamuli ako? Akamuli tofaayo. Katuli ku omulembe gwa digito. Mudakika budakika chenga akamuli katuuse. Kajjira ku gundi. Kola olunaku lwennyini ogenda kukola ki ogenda tambuliramu wa? Ebyo byange n'omwami wange. Ate nga ali eri asosindika ku mobile money n'agamba nja kulinnya akanyonyawo kansuuleyo swi era mudakika budakika swi nga ndi Uganda. Ajati okirabo nga kingi nnyo wazze buto wenna wenna. Mashallah. Kikyo ajati kikyo planingira omukolera nga kwa n'abakyala batuddiza kola olunaku bwe kikyogenda okulaninga omuwa. Anti kasiza kikugamba koze it's a surprise kati wena akyogera wanajja kimanya alime kwekanga nanti tujja gizanya ku Monday so kati kirabo kikye surprise yajja gifuna oba mwagiplaninze ne muula gomanya ekirabo. Ekirabo ne surprise. It's a surprise. It's a big surprise. Okay. Mwajja otomanya Kuluthum gwenga gwomu. So of course I'm married to my brother. Yes. Nyina kyenneewuunyiza omunda munansonyiwa. Mami yakubye essimu abannazaala oba. Yenna yenna ng'awulira akwagala nnyo enzoga wina muwala we biki wawulidde otya? Ndi muwala we. Anti waliwo era abamu abanaabagala banenge abeewaabwe tebakwagala abamusajja tebakwagala. Naye baba just bampisambi. Naye abantu bano bali very honest. Abantu n'abanyankore nga balungi. Nnyo abantu balungi nnyo. Mami wakuzaala abaakuzadde so it's okay really. Ndi muwala we tebalaba yasanyuse. Bakuwa keya omwana muwala ono olwayingidde n'akubuuza bawalidde. Nga we nagambye nti baby girl waffe so olina omufaako kubanga bandikawo mbeere nga making sure nti ali bulungi. Omukulu oli ku musaala. Oli ku musaala baasasula. Mami ng'otuwadde emirimu. Ajati nkyakuliko sinnajjako. Ajati abantu nga bali ku mulimu n'abaganda b'omuwala omusajja ekintu ng'okisusizzaawo nnyo. Abali mu bwetaavu
mu kitundu. Tweyanguza nnyo, tweyanguze. Njagala okusaba buli muntu ali eyo ng'awulira tukubireko amawalukuma mu ngalo. Njagala okukunyira engalo manye omuntu aliwano alitukubireka. Tukubireko amawalukuma mu ngalo. Basaba n'olinamu amawalukuma tweyanguza nnyo omutungo okuvaayo ku bantu abali mu bwetaavu. Fenga abalotulekeramu Kampala kawempe, batulekeramu Kampala kawempe, tuli basanyufu nnyo okubeera nga buli kaseera tukolagana ne Walukuma ate okugamba nti ekitundu kyonna ekirungi ekitonotono kisobola okutuuka ku muntu omutuufu ali mu bwetaavu. Era fenga abalotulekeramu bwe twaweebwa omukisa guno okuzuula abantu abali mu bwetaavu ne tukolagana ne bakyamaani ab'enjawulo. Kyamaani wenamukiwa wano, kyamaani ow'ekasa abaddewo, kyamaani wa Katongo waali, kyamaani Kazangola bonna we bali. Twakolagana n'abakulembeze bano ebitooya abantu abali mu bwetaavu naddala ddala abakadde. Era be bamu ku bantu besobolera okulaba nti tubatuusa wano bafune omukisa guno ate Walukuma gwetwetedde. Kale omukisa guno tubaliza Allah olw'okubeera nga atwasaganyizza n'abantu bano ab'omuntu omulungi ate basobole okuyambako mu bannaffe akantu kano akatuyambe kabatwalirize mu bulamu bwabwe basobole okubeerawo n'abazzukulu baabwe. Abantu abamu bwe tusobodde okuleeta mu kitundu wano bafune ku ngabo guno be bakadde ddala era tunoonyezaayo ne bamaama be bayita ba single mothers bonna tubaleese bamaama abalina abaana abalina obulemu oba abaspesosi nabo bonna tubaleese. Era tubamatiza okubeera nti tubadde mu mukolo guno ogw'okubeera nti obuyambi nga buno busobola okutuuka ku muntu ali mu bwetaavu. Alinye mu byuma kweri tuli bamatiza okubeera nti tubadde mu mukolo guno ogw'okuyambako okukweza ebintu ebirungi ku bantu abali mu bwetaavu. N'olw'ensonga eyo banatwongere engalo ez'enjawulo Walukuma tubeeraza nnyo abakulembeze b'ebyalo bannabufuzi mwenna tubeeraza nnyo abapoliisi okubeera nti tukwasaganyiriza wano okubeera nti tuyambako ku muntu waffe ow'omu kitundu okufuna obuyambi nga buno n'asobola okutambuza obulamu bwe. Era twebaza ne Barotarians aba Rotary Club of Kampala Kawempe ate abagenda mu byalo ne munoonya abantu abo abali mu bwetaavu. Banjabo ne basebo tubeebaza nnyo olw'obudde bwabwe obw'amaanyi bonna temuteekamu tubeebaza nnyo. Rotary Club of Kampala Kawempe tutuula ku Akikoze buli wa Kutaano ku ssaawa emu osobola okutwetuukako. Tukola emirimu era nga twegatta n'abakulu n'okolama Walukuma ne tusobola okuyamba ku bantu mu bitundu baffe abali mu bwetaavu obw'enjawulo. N'olw'ensonga eyo tweyanzizza nnyo tweyanzizza. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.